otyanga omusajja gwe bayita General Kaguta Museveni muzibu nnyo muzibu nnyo nga natandise okubuulira politics gwazannya kati muzibu nnyo era tugenda musomako emyaka n'ebisiibo General Museveni olw'ensonga General Museveni bwe yenyenyamu bw'ati alaba nga akyalinamu kutwanya olutonotono otukyatwaza emyaka 10 mu maaso kakati talaba bw'abeeraawo nga si president anabeera akola ki afe mu nnaku 2 kuba womugirako eyo ofiisi aba alina okufa myezi 2 tuba tugenze lwakitula tolaba mwayi kibaki olwamugjawo tuba tugenze lwakitula ku bijja by'abajjajjaabe kozi wagamba tebiriyo gye biri kati awezezaawo entaana 2 entaana weeziri eyako okundeka ne Muzeeyi Kaguta weeziri awo bijja by'abajjajjaabe bijja by'abajjajjaabe okiregedde kakati epesa lyeyanyize jjajja agamba abasajja ba Pierre bano baleese ekimberembere jjukira luli baali basitudde n'abateekako ekiki ekiwero ne basala omuliro kati neera bazzeemu okusitula beepangapanga kati ye kye yakoze okuleka mutabanyi we kufa front mu operation eziri unpopular mu bantu eziyinza omumwogezaako kuba kati obusungu obuli mu bantu bungi bagamba ono muwozi kiki jjajja omulamba yazaalamu ono kakati ye jjajja abala ekintu eki kimu muwozi genda okole dubious operations destructive actions mu identity yo kuba jjajja asirisa agize bwati mu identity yo okitegedde tugenda okumaliriza nga abantu bagamba fundako ne jjajja ono taasoboke era bwe bagamba nti waakiriko jjajja naye oyo ono taasoboke tetwagala ono okiwulidde ono taasoboke ofundako ne jjajja kati jjajja ajja ku lasiti n'agamba basi toddamu njagala okutegeeza jjajja azanya ebyobufuzi jjajja agenda kujjanga mununuzi anti jjajja agenda kujja agambe nti nabatereddemuko empologoma mwazirabye kati empologoma jagirikoolinga kubanga akyagiinako obuyinza tebakulimba nti waliwo amalayo 100 ku 100 bujjajja amusinziza amaanyi talina kyasobola mukolako tekiriyo jjajja amaanyi akyagaine agamusikayo agabugaa kati nkuziza wano ekyo kifo kiveemu ekyo nkikugyemu niwe bulawo ekibaawo ate okiwulidde kakati jjajja anyize eri epeesa nga bwe yatunyiga epeesa nga tukyali mu nuupu naye galubindi weziba ziraba wano tokiraba kubanga galubindi ziraba wala za droni kubanga gwe omuntu ayagala okukwata matembe oyinza okuga nti onoonya bwa president matembe ekisooka Munyankole ekyokubiri mukazi mukulu yakolako ne taatawo yaliko minisita omubuusa ekikomera okiwulidde kakati ne fitina yennyini oba ogiteeka wali Mwankole okukwata Miriam Matembe okwata Miriam Matembe ofunemu ki jjajja waatukubidde awo tolerance omusibire wa Matembe omusibire wa era katugeze bamukutte omusibire wa kesi ki era ogenda gifunamu kiki kyoyagala okola ki okuprovinga because buli muntu akimanyi gavumenti yekwata gavumenti etta ekwata ekitegedde eyavuwaza egaggawaza ebyo byonna ebikola gavumenti tiwali atakimanyi kasaba nga mutuuze ali serious mu society kati wetaaga kiprovinga tewetaaga mama Matembe yekukumyewa simanyi
simanyi Mama Matembe tumanyiye kukumye. Mama Matembe naye yazanyemu nga sita. Okimanyi nti sita wa kabinyo. Yazanyemu nga sita. Tazanye nga civilian. Okiwulidde. Naye gwe okugamba nti onyiza amapeesa ago buli avamu ekigambo. Buli avamu ekigambo. Olagawa. Kubanga society ya wano. Society ya wano jjajja yagyonoona. Era si nyangu ya kutereeza. Kati owekitiibwa Muhoozi muganda waffe notisi azijja wali ewa PK zaagala okuleeta wano za applying wano. President Kagame yagamba Muhoozi nti gwe taatawo kye yakola nti bannayuganda yaboonoona. Okitegedde ye akola ki? Kyovulaba asupendinga nnyo, yeegayirira bwegayiriza abantu, mirimu gya gavumenti gigenda mu maaso, yaboonoona. Gwe bakwase gwe kola bya wano. Obakwasa omukono gw'ekyuma. Naye waliwo kabirezi 2. Okitegedde? Jojja notice waliwo kabirezi wano 5 kati society tefaanaga. Neggwanga teriri bw'ogatta Buganda esinga Rwanda obunene. N'abantu. Kakati oyinza okugamba nti no General Museveni ayinza kuzannya nga Ankopike. Nga Ankopike. Tekiriiyo. Era notisi oba osomye enfu. Kuba osomye enfu. Nkugambye oli alina abantu 11,000,000. Ow'e Rwanda. Toyinza kumugeraageranya. N'omusajja alina 5,000,000. Ne 45,000,000 agenda mu 5. Tekisoboka. Management eba yanjawulo. Kakati muganda waffe wali wajja ki? Notisi. Nze kyendowooza tiziyinza obutamukolera. Kubanga society za njawulo. Jjajja si musiru. Abantu kubalekamu akalembeekereza. Bafunamu ku kawaaziwaazi. Kyekimututte emyaka 4. N'atabakwata nnyo bw'ati. Kasitobera rigged mu power. Aba planning okujjako baba bangi. N'abalabe beeyongera. Aba planning okujjako babeera bangi kubanga you are rigged. Makubo gonna ogazibye. Omuntu abuliddwa wasiza. Kale tukole tutya? Tulina kwambala ggwe. Kati jjajja ye kwe kuwamu akalembereza. Jjajja akuleka mu wosiza. Okujjako ng'obuuse layini wakubalira nti akoze eki? Wano abuuseewo. Agibuuse bamunywe. Ekitegeeza ajja wano. Bamunywe. Era bakunywa Anilofulu Assembly era ovaayo. Ne jjajja musajja. Jjajja musajja. Yanyize peesa naye abantu tolooza baliraba. Okimanyi jjajja anyumirwa nnyo batabani oluusi bye bakola. Bwe tuwamulaba no baakuba omusajja engwali yali agenda omusisinkana. Jjajja yaseka. Yasigala atudde bw'ati. Naye ng'omusajja bamuttira mu maaso ge. Agamba bati ebyo si byange bya security. Jjajja naseka ng'alaba omusajja bamukuba engwala bamufuula wano bamufuula wali bamutwala talinnya. Jjajja yaseka busesi alaga nti bannanga abaana bano. Ayinza n'okuba tanavaayo mabuusu. Kuba ebyo ebimutuukako direct yabikyusaamu. Takyabyagala. Oba oyagala mulaba olina kuyita mu makubo agamanyiddwa. Oyinza n'omala emyaka 5 oli ku nsonga emu eyo. Ensonga ogitegedde? Ngitegedde. Jjajja engeri gy'agitambuzaamu. Agenda tuuka ekiseera abeeko amapeesa gakola ki? Ganyiga. Nga buli muntu akkiriza nti jjajja agira atubeereramu. Okusinza ku kigenda mu maaso. Okusinzira ku kiriwo. Tufunde ne jjajja. Olwo jjajja. Ate jjukira nakugamba wano, waliwo kyo gye nakugamba wano emabega awo. Ne nkugamba nti oludda oluvuganya lwonna. Okuva ku Dr. Besigye okutuuka ku Kyagulanyi okujja eno wansi mu Babigirwa. Ate jjajja yatukolera. Jjajja yabakolera. Era gwe mulina okufunza. Wasigala nga ekintu yakirina. Tulwana yakirina. Yatukolera. Bwakiwaayo kubanga ayagala okukikwata mu mulabi. Atuwadde mu sample. Temulabye. Akapera. Pointi yange ebanfu ebankyama. Ebantuufu nnyo. Omukulu atuwadde akapera. Mama Matembe bamubuusiza ekikomera. Nayogeddeko ne Mama Salamu Musumba.
ngali ku nkoko ya mutamivu mukozi wa maanyi mama Musumba ng'eddoboozi likyavaayo oba yabadde yeekwese wansi wa kitanda oba yabadde luddawa nga mama Musumba eddoboozi nali wano abantu ne mbagamba bannange ebyobufuzi nga nze bwe mbiraba mu galubindi zange ezitalaba wala nnyo nga bwe mbiraba jjajja wasigala akyakirina ekintu twongera okupulaninga buli mukisa guba gukyali openi okitegedde naye jjajja bw'asaksidinga mu transition n'agiwaayo abasajja bano ne batutwalako ekintu kakati oba osigadde ku ludda oluvuganya emyaka emirala egitamanyiddwa ate nga gino gijja kuba ataate ejja musibira mu bbwa nga tokkirizibwa nakuvaako okuba kukyuyogera kugambye ejja musibira mu bbwa naffe tufuuke ebiye Rwanda ti ne bw'okyaza omugenyi ewaka olina okulipootinga kwerosi lina omugenyi ewaka bekengera batujju si batujju just mbeera yakuteeka society ku bunkenke bulime kubaako kye mupanga weyagalira okyambula mu ggwanga kivula abaddukayo ne bajja wano obasangayo bagamba munyarwanda mugambi beerako ewiiki emu e Rwanda tebasobola ate abo bakugamba Rwanda nnungi naye nga tebasobola kubeerayo wadde wiiki olina kugamba Rwanda nki nnungi yesinga Uganda tasobola sulayo nnaku bbiri oyo musajja naye nga mukambwe nnyo kati mweyo embeera strategically and moving forward as opposition tulina kusamba tutya ekintu kyonna buli omu kyalina ekisoboka okulabika nti jjajja akyalina ekintu akikole kuba naffe tetunaba kweteekateeka bwe buzibu bwe tulina tewali kweteekateeka kwonna kuliwo nkugabe bwe buzibu bwe tulina kati ani akikwata mu kiseera kino taliiwo okusinzira naffe webaye tuyimiridde fe ate kati tulina obuzibu bw'amaanyi tobulabanga tuli mu mbeera yaki obuzibu buli Muslim brotherhood anti strategy kubanga okukwata obuyinza strategy naye nga okwagala oba buli muntu aba ayagala kiringa omukazi omulungi bw'anajja ku kyalo nga buli omu namwegwanyiza naye ani ayina obusobozi ne strategy entuufu emukwata emufunza n'ojoga ku kyalo nti nze amuyina nojoga ku kyalo nti nze mulina mulimu obusajja ku kyalo nga se bukasiba ekikalu ne kakisibira eno ku mwoyo ti oli asinga obulungi nateekako ne suspenda nze amuyina strategy kati ffe strategy yaffe ekyali yakukubagana actually juzi na propose awo naye balabika nga abatanagitegeera banyiize bunyiizi bakulu bannange banyiize bunyiizi ojjukira nali wano ne nkugamba nti wetuba tunazanya ebyobufuzi ebirekeraawo okutukangakanga wekitiibwa General Muhoozi byatukanzekanze n'akwata oli tulina okuzimba capacity kijje tunazimba tugizimba tutya nali ndowooza nti bagenda kumpita twogere details ngani anakuyita abannange nze ndowooza mwanditudde butuuzi na jjajja kyekisinga mu byonna nagenza okulaba ndaba General Muntu Lubongoya boogeramu enva ku byolukiiko ninga ne Museveni ono yatuloga bulozi naye kimanyi nti no solution esinga mu kiseera kino kwogera na jjajja direct anti nze naleeta ebintu bibiri ekisooka wetuba tetuyogere na jjajja buli mubaka wa parliament azimbe resistance committee ngetugamba nti tugenda gukuma tusobola okugukuma ne gwaka okitegedde kubanga entandikwa weeri emutandikirako weeri obusungu bw'abantu weebulibwo bungi bubulamu just kuorganizinga kati ekyo kitegeeza ki kitegeeza ku stretchinga establishment ya jjajja n'abasajja be nga naye bwolaba tusitwekinze bwakusikamu Dr. Besigye n'akusikamu Lukwago Miriam Matembe ali ku misinde
abalala basala musumba takyayogera mukaku akabira bukabizi bwati ku stage kati nawe batakuwadde budde bwoganizing akusitwa ekinze odduka kutaasa oli adduka kwetaasa Ssemujju ali wabweru wa ggwanga okudda n'obutadda. Ssemujju yakufulumye yagenda mu kukola sijjo oba humura naye okudda n'obutadda kubanga amawulire agavuba eno si malungi oluza Ssemujju teyabinyise mu nsuwa kubanga Miriam Matembe bwaba yabuuse ekikomera ate Ssemujju mu ngeri ey'ekigayidi okiwulire ba scouts ne bagayidi bamanyi bulungi kati yafulumye mu ngeri ya kigayidi kati kitegeeza gwe yagenze kuhumura oyinza okusabira ddala omuzikiti oguli okumpimpi n'ofuuka imaamu waawo abava e Uganda balabangako nga bazze kukola humura nabo nonyinyamu nabo Sheeka Gundi tulaba Sheeka Gundi Lutale kyeyagwako yali agenze kulomba dduwa agenze ne Dr. Kizza Besigye Kenya ate ebyamugiramu negumukubiramu ninga yali agenze kubya dduwa mukitegedde kakati mwetaaga kutula na jjajja kati that is point number 2 ya kukola ki ya kuengaginga jjajja one on one mu public facility ekololo jjajja akube wali katentike aleete bakiryowa kiwanuka Samu Mayanja ekiwulidde ne bajenozi bana abayagadde ate tumugamba n'aleetako n'owekapeeka oyo yasinga obukulu owekapeeka oyo Shoka Buzoba y'amaanyi mu debate abeeremu kuba bingi ebimutambulirako ebitunyiga eno weebale nnyo okitegedde kakati tiimu ye yonna nejje n'omuhozi abeeremu kubanga yena nyini basement weebale nnyo apostinga by'abayagadde aprovokinga abantu ye mama tumuleke mama tumuleke alikavaringe twavinga debate ku level eyo naffe tujje Common Man's Party Munyagwa akulembere tiimu ye kituufu sekulita lijja n'omuveeko emabega NUP oli luddawa nawe leeta abamalayo ewuwo Lubongo yagasimbagane ne muzeeyi kwegamba ebintu bitegereraawo nti abamu badde baana ba munda tubitegereraawo jjajja abasangulizaawo oba aba twasanguze okiwulidde mumubulire tujja kusobola kukola nga opposition teriiwo era eggwanga jjagikuba ekigu olina kukola ng'olina opposition ajja ddikuba ekigu twogere ensonga misana tukunga temulimu gw'oliisiza ssente bonna nga bazze nga buli omu ajjidde mu mmotoka ye era tusaasaanira awo nga twali akutte ku munwe gwa nusu tusaasaanira awo buli omu naakola ki naye nga waliwo ekituukiddwako ekifaananyi ekinene ky'eggwanga nga kirabiddwako si bye bino ebya iPod ebyokuba mbu nina omubaka kati ntuula ebyo tebiina makulu kubanga ebibiina by'obufuzi ebirala bingi ebiriwo ebya iPod tebiina makulu naye kati olabe enteekateeka z'abannaffe za kuyingira iPod basikeyo akantu. What about the content? What about Uganda? Mwe musayininga kufuna sente. Kakati ebizibu ebigenda mu maaso byo tubikoze tutya? Omusajja asiba buli muntu. Kibooka evuga. Ate mubi nnyo. Teriko kuwummula. Kakati wali mu iPod tebigguka. Bofa abamu abagala bakalampenga abagala okugamba jjajja amazima terutuulayo. Bano batimbawo byonna ebiriri gy'essadi byandibadde bibeera. Twetaaga kaforaako jjajja abeere wali. Ne bannaddiini babeeremu. Twogere ku Uganda. Misanatu. Meeting etandika essaawa 4 ku 7 tugende tulya akamere. Tugiddemu. 12 twawukane. Buli muntu aba ayogedde. Buli muntu aba ayogedde. Jjajja mu mutegeeza ekituufu. Kubanga jjajja naye tulina omutikulako obuvunaanyizibwa obumu. Tewali nsobi gye twakola mu byabufuzi bya Uganda ng'okulekera jjajja gavumenti yonna. Mwakola ensobi nnene. Yonna. Byayagala byonna bye yakola. Uninterrupted.
okiwulidde kakati mweyo embeera naye bannange banyiize bunyiizi bwe ndabanga gwakitegedde otya nti banyiize era kyova olaba okulonda kwe tugendamu konna kati tunulira akalulu akabaddewa akekalangala akalulu akekalangala tekabadde kalulu opposition yafunye obululu 7 tekabadde bafuna omutwalo gumu mu 100 tekabadde kalulu kabadde katya yadde military operation emboko yanywese yadde military operation emboko yanywese bokisi bayiyenga mu buyiyi era wenare mwalaali teyawangudde owanupu yawangudde mwalaali omwana muganda w'omugenzi yawangudde era mu benaremu nalabye mwanyinaffe nammere minisita omuto omubeezi owa gavumenti z'ebitundu namulaba akola vidiyo ng'agamba nti akalulu ako NRM yalitegedde nti oli omugenzi family erese replacement kisooka omugenzi yali muganzi mu kitundu yali akoze bulungi ebintu kati family eyo nga abalonzi baliraikira ogiddiza omukisa wakiri ekisanja kikole ki kigweko era ye nga muliraanwa Masaka Kalangala waliwo Justin Nyanja ye nga muliraanwa ng'agamba NRM okujjayo akalulu ako ejja kuba ennyodde bunyoozi nsingo ya muntu si wini zino ezitegeerekeka ez'ekisajja ekikulu era bwe kyabadde kiboko yavuze n'agamba sijja kumala budde kugenda mu kalulu module eyo n'omukyalo oyo nammeero kimanyi nti waddala ate senzesa kugamba nti tomuggyako maaso kubanga ye n'ekintu ekintu NRM bw'ekikola nga kikyamu akyogerako akijjayo bw'akikola nga kituufu era akyogerako that is being objective okiwulidde nomata ebya NRM bye nomata muntu wajjajja tetufuddeeyo naye wabawo ensonga eruma omuntu agijjayo nga bweri nti nze sijja kwetaba mu kalulu ako kyandibadde kirungi omuganda eno efune famire erina sympathy y'amaanyi omugenzi yali mubaka mutuufu banyodde kanyole okyegedde kati ebintu module NRM kati engeri managingamu okulonda kwonna oba twagala oba tetwagala we need a debate with judge ekyo kisinga obukulu ate ndi judge naye kimuyamba naye ani agenda okukulemberamu okukunga abantu abo okukola appointment ne judge kubanga ffe twogedde ganti oyogedde kati bikomye ffe twogedde akirabye nga nsonga nkulu akipiikingira awo kati tulina kulaba Saamu Mayanja saabawoleza wa gavumenti nateekateeka nze siyinza kitwala ku level ndala olw'ensonga sinze ayina wiiru sebo oli secretary general ndi secretary general kituufu sinze ayina public wiiru eyogera ekigambo mu ludda oluvuganya ne kiba naye mpa amagezi kakati ani gwolaba ayina kubanga tewaliwo kubanga abandi badde ne public wiiru bali ku byabwe birala nnyo era bwe bagamba ekituufu banyiiga bunyiizi balina obusekese obugende wa jjajja obwo obusekese bwe baagala busigalewo politics wa press conference tumubaddemu kyakola oyo twamukowa kuva ku mulembe gwa Ssemwogerere wabeeranga n'amanise mu jjungu era byebimu ebyo nga mukwatira manvuuli netukumba n'afuwa ebigambo netumaliriza netugenda wali netulya ebisooli byaffe ng'agula ebisooli ebyokye ninja nemufuna we mugenda era bwakugumya nga jjajja we mumutwala ajja kuvaako nga teno naffe tumukkiririzaamu nga jjajja bwagenda kakati ebyo byadda tetukyabyagala nakati byebiriwo ebintu ebituufu kusisinkana jjajja mwogere ku future oba kakati oba twagala oba tetwagala Dr. Besigye bamutukwatako bamutwala okiwulidde ne bamulemera Lukwago bamutute bamuwadde n'ekitanda emulago ali wali bamukuumira wali owa prison ono bw'agenda okufuuyisa ono asigala okitegedde bamukuuma nga mutujju
Lukwago bamutututteko. Kyagulanyi yadduuka tali mu ggwanga. Okusinziira ku mawulire agava mu America bw'ogageragera n'agali wano ku ggwanga agamba nze nabala nnyo. Buye yabala? Yabala nnyo. Akasajja kaali wadde kanywa ddanga nange kankasuka wa ewali Dr. Messi yabala nnyo. Tulabye n'ensi ate kumala kutya. Yagamba akasajja kaali badde nange kankuba ddayinuka nga twawula busenge ne Dr. Besigye. Twanditabye nti nno mulwanyi. Anti yakugambye yabala nnyo. Omanyine mu byobufuzi okusigala ng'okyayina freedom of movement nakyo kikulu. Oba obaze nakyo kikulu. Era ffe we twali tutandika activism mu 2005 okiwulidde nga briefing gye tufuna nga ffe bakomanda abaana tubagamba nti bwe bakukwata manya essasi likukutte ku levu y'okwatibwa kwokka manya essasi likoze eki kakati making sure nti ekipiira kinyooka naye nga tokwatiddwa. Oba odduka emisinde ng'ono omusajja w'e Kakamega oba ogumala otya naye nga tokwatiddwa. Omusajja w'e Kakamega wamulaba yali edduka emisinde. Bannaye yadduka. Nga kyo kyokka ekimutaasa. Bamukolamu obuntu obw'enjawulo. N'agira n'okuwondowa n'awondowa. Gwe kakati awo we tuli. Mama Matembe aliira ku nsiko. Bajja munywera. Ssemujjuŋŋanda yagukumyemu. Kakati eyo leeya togirina. Okiwulidde? Leeya ffe mwe tuzannyira eno abantu tebaagala tubakomandinge. Ebintu tubimanyi. Naye emmandu tenalinnya. Mukaako musajja wattu ali awo ebigambo byamusobako. Toyinza kugamba nti ye komanda. Naye ng'ebintu abimanyi. Mukaako abimanyi. So mweyo embeera kyova olaba mu mbeera gye tulimu. Nalinga nkugamba era kankiddemu nkugamba nti tewali amanyi pulezidenti kyaddako afuta jjajja. Tewali amumanyi. Ffenna tuyinza okulowooza Muhoozi nga si Muhoozi. Nkugambye ate kati gwe Muhoozi byakola gwe olaba bigenda eyo. Tebigenda kuba pulezidenti. Tebigenda kuba pulezidenti. Muhoozi byakola byaba IGP Director CMI. Be bakola ebyo. Baberikandiko be bakola ng'ebyo. Mufunge wuyo yakute sente mmeka mufere yakubye golodi tumukwate mutekeke emundu. Ajja kumwogera gyali. Ajja kukola ki? Ajja tuwaako. Transaction module eyo CMI yakolanga ne ISO bwe bityo. Naye political business political business nzibu. Oteekwa okuba nga obalansinga ebintu bingi nnyo. Yero bigira gobala ki? Gobala ki? Mbala mbeera. Mbala mbeera. Embeera esoma ki? Gwe mukulaba embeera esoma ki kati? Gwe ng'omubazi mukulaba embeera esoma ki kati? Embeera tewali amanyi pulezidenti addako. Naawe otoba butobi kati? Kugambye tewali amanyi pulezidenti addako. Kyo tebakulimba. Olijjayo obutambi bwe twogera wano n'obupuleyingira abantu. Kati abavubuka ba Pierre abasinga balabanga Muhoozi ali 50% mu buyinza bwe balaba. Ab'NRM balabanga abalina jjajja afuta jjajja balina Muhoozi. Nabo balishuwa ku ekyo. Naye Kurani egamba nti abantu bakola enkwe naye Katonda alina nnyini nkwe ezisinga obungi. Katonda takola nkwe asula mpigi. Kakati kino ekya Pierre omubaka n'amala okugamba nti aleeta private members bill balabe nga bateekawo enkola ey'okulonda nga obulonzi leader of opposition nga ababaka bonna bamulonda. Ab'opposition olowooza si kwongera kusikayo Joel Ssennyonyi naye bamusike bamubuuza akawumbi akamu obukadde 7 eza Civil Aviation Authority. Akawumbi akamu obukadde 7 toyinza zibuuliza mu kukyusa ofiisi. Waliwo ofiisi ezirina okukola ku ebyo.
ofisi ya IGG yekola ku ebyo okulonyereza ku buli bw'enguzi bw'abakozi ba gavumenti kuba n'Essenyonyi mukozi wa gavumenti mukungu wa gavumenti mukozi wa gavumenti okitegedde kakati woba ojjukira ebigambo nga ntandika show yaffe eno nkugambye nti jjajja ono yamutadde ku forefront amubijjise mu bantu amukube chemical amusiige black kati ng'ogyeko ziri military operations ez'okukwata okitegedde kati neeno eri civil eya parliament nayo yakumenyaamenya ludda luvuganya luviirewo ddala naye soyo bannayuganda banakitegeera mu bintu byonna bye tusobola okufuna as opposition ebituyamba okumuvinga forward kwe kujja office ya leader of opposition evwewo era jjajja n'atuyamba n'asucceedinga mu ekyo n'agitugirawo nze nja kuba mmaze nja kuba simaze nti kusanyuka ojja kuba ogukuba mu katimba nti Ssenyonyi sijju yavudde mu office tujja kuba ffe ng'abalwanyi tumaze okudda ku leverage emu nga mwenna musafalinga kyekimu era nga tetulina akakwate ku gavumenti musobole okulwana lumu tusobole okusala amagezi gonna agaleeta enkyukakyuka kubanga oli bw'abanga ali mu bigenaagena aba tayagala kumukwatako nkugambye akunyiigira ayinza n'okuwa obutwa onyenyeemeeza oyagala kuyiwa bintu bye nze nanyenyeeko emmeeza ya Anita Among nga budde bwakulya wasibira kitali nali sifudde wali ofudde nali sifudde nga n'abantu bange benyini banakibiina bannange bakambwe nga bakkiriza ogende nga bakambwe kati ofiisi eyo oli bw'aba alabira okumpi alowooza oyogeza fitina olwokuba Ssenyonyi yagirimu oyagala eveewo ofiisi eyo eyambye jjajja okumubalansingira ebyobufuzi bye ofiisi eyo eyambye jjajja okumenyaamenya ebibiina ebyoludda oluvuganya n'abiyuzaayuza y'ofiisi erina obuzibu bumu buli gwe bagikwasa okugivaamu ne bamugjayo nga teyeesiimidde akola kibiina kya byabufuzi okwawukana ku kyabadde abeeramu Jeno Bigirwa abaana ba Paulo Kafeero 27 yafisizaawo aba kintu ekyo kyanneewunyisizza nnyo naye omubaka Muhammad Nsereka abiganye agambye nti ebyo bya bulimba tebasobola ayagala kuwakanya sayansi alinga atali muyivu era ayisa abaana ba Kafeero bonna abasigaddewo batuule balabe ekyokukola ayinza okuba ayagala bategulira mu butegulizi nawe ngayagala kutegulira mu butegulizi ayagala kuwakanya sayansi kubanga waliwo omwana gwe baalisi yafaananira ddala Kafeero ennyindi weddiwati wano waliwo gwe nalabye ow'obulevu nga Kafeero yafiira ng'obulevu buli bwe butyo nga bimusobedde naye obwo obulevu kaleko bwe obusunsula naye omanyi bwana Kwezi Kafeero n'obulamu bwe buli muntu yali abulaba musajja mutamiivu si muli wa mmere okiwulidde mudongo Kafeero obulamu bwe yali tasobola kuzaala abaana 25 obudde yali tabulina tekisoboka era for the first time nze ndi wamu ne DNA eyo kyogamba nti ndo Kafeero yali talina budde omutamiivu yenna asula mu bbaala avaayo 11 okutuuka ewaka kuwebaka gumuliko kino ekiwala akiguddeko eyo akikuttemu lumu eyo mu bikaali okiwulidde agenda okikwatamu lumu kibadde kirina n'olubuto zeze embuto zibe abaana ba Kafeero tewaliwo omusajja mutamiivu azaala abaana 25 ng'ate mudongo tekiriyo
tebatumalira budde. Ekitegeeza abantu bano tebazaala nnyo kubanga ne Walukagga yasigaza babiri. Tewali budde kati ogenze mu bivulo omazeyo emyezi 2 toddanga. Abitekisi ne bye yasigaza wabamanya. Si mutegesi wa bivulo? Ekivulu kimu kati alina kyategeka sujiba banakatemba. Bana abakadde. Kimuuba bana abakulu. Abakadonka. Banakatemba. Comedian ekyalamuzeyi muteweta. Aha. Kati yeewubadde nadde eri mabanja biki ng'omuzambi akuzaala. Tekisoboka abantu abalina amaanyi gaabo abalina abaana abalaali bebafu tulina obudde. Jeno ino obudde. Ife tulina obudde. Obusimba nakakongo n'anywera. Tulina interest mu details. Era tugenda mu details. Budde baba bwakuzaala mwana nze sina mwana gwe ntwala ku DNA. Bonna bakufaanana bakumalayo. Tekisoboka bakuteza olubobbo lwakafeero. Tekiriyo. Abaana wakafeero oli yabadde alina obuzinnwankani bwe buti. Ennyino nga nayo yagira bw'eti. Anti kati tuyinza okusisinkana nga tufaanagana. Gwe tolabangako omuntu wafaanana oli. Hamisa akyafaanana Namboozi. Namboozi. Oyinza okugamba baluganda. Webale nnyo oyinza okugamba Misa kiyadda ku Namboozi. Naye nga tekiriyo. Nze balinga banfaananya ani Abudumulasi. Balowooza tuli baluganda. Naye Abudumulasi kati yagejja face amatama gonna gaayo. Yafuuka muniga nti. Yafuuka muniga. Ninga mwali mufaanagana. Naye nga twali tufaanagana we yali akyali mu sheepu ya. Mufaanagana face ngiraba kati ate. Oyinza taata waffe yayitirako. Obo Abudumulasi okuyitira. Obo Abudumulasi okiwulidde. Naye nga tekiriyo. Okufaanana si Luganda. Mukama naye yeerabira n'oluusi n'akola face ezifaanagana. Waliyo abantu abafaanagana. Waliyo abantu kati nze nina omuvubuka yali anfaanana. Yali mbalala. Kyamuwaliriza okulinnya ebbaasi ajja e Kampala. Kundaba bulabi. Yali andaba bino eby'emikutu gyaffe. Ng'ali eyo yalabira ddala tuli ba Luganda. Naye nga Munyankole w'embalala. Najagala bakebere ne DNA. Ntwala mu ebyo. Nina omusajja muyita Tenywa Moses awe Kasubi. Atunda nanasi na kasero. Afaanana Besigye. Obulamu bwe bwonna. Ne batemako face ya Tenywa. Ne bagiteeka wali ne ya Besigye. Baluganda. Waliwo n'omuvuka yesimba Kayunga eyo nalabanga ebifaanana bye mu Kayunga omwo. Naye ng'oyinza okuloza mutabani wa Dr. Besigye. Talina kyeyamulekayo. N'oli talina kyeyamulekayo. Okitegedde. Kakati ebyo bibaamu mu society. Abantu ne bafaanagana. Toyinza kuleeta bulevu bwo ng'olwokuba wakola obulevu bwa Kafeero ng'oli mwana wa Kafeero. Kafeero yali tasobola kuweza baana 2 mwaba. Tekisoboka. Olaba fulutanya mwenge nawe olaba nga tobasobola. Nga batonyiikidde bunyiikizi. Kugambye tobasobola. Ye bw'oba onyiikidde. Osobola obbaweza. Kati tekikyasoboka emyaka gitugenzeeko. Era bano ba Haji bana leero. Haji alina ba Hajati be bana sijui haki nnya mbu azitabaliramu bulungi. Alina abaana 39 ku 4. Alina 5. Bali abalala bonna si babe. Tewaliiwo Hajati akulinda omaze wiiki namba tokomawo. Ne batamukwata mweno taliyo. Ate bw'asanga abasajja abasibanga mmwe babasoga. Abasibi b'obubwa. Anti omwazinyi abaawula. Katonda wange. Omwazinyi w'oku 15 yabataawuluza nti ajja tugende kuki tugende tusaale subuhi. Okiwulidde? Kakati mweyo embeera abaana abo si ba Kafeero kituufu. Obulamu bwa Kafeero bwali bunafu nnyo nga tasobola kuzannya mbeera bw'etyo. Nga tasobola kukwata abantu bw'atyo n'abajjamu ebiwanga. Tekisoboka naawe. Lwaki baba muwa abaana abo? Ekisooka yali serebu. Erinnya tutumufu nakati likyali ly'amaanyi. Ekyokubiri yabakwatamu kituufu. Ate kubanga yabakwatamu. Enkola y'ekiyimbi nga bw'ogimanyi. Abakazi baagala nnyo abayimbi. N'omuyimbi atalina pulaani si bajja wina kutwalako omuntu. Mbu muyimbi. Rasta nigga. Jingo show. Nakutwalako ekintu. N'atuuka awo ogenda okulaba omuwala gw'olina takyategeera mbu alabye omuyimbi. Abayimbi obamanyi gwe nga bali ebyobwereere. Vaawo.
zimbadde simanyi naye n'ogamba yayimba ki omuntu wafugo agenda okuwa akapera agenda okugjayo akapera nga temuli makulu gasiya yennyini naye ng'omuntu omukazi amulabye n'ayasaamirira bw'ati mbw alabye omuyimbi kyobona zisembera abayimbi we bali olina omuntu wo otambudde naye otaddemu sente z'ebbanga ddene mbw alabye Ronald Mayinja ng'ategula buteguzi nga tazeemu kutegeera bwolwokuba miisa kiwuuyo awo kati byebiki olaba ssebo naffe batulaba eyo abantu ne bagwa eddalo bagwa eddalo nze nkyali muntu wa bulijjo gomanyize gye mpiteeyo kyentuukako gwoli serebu naye nze ndi wanayinki niye olaba naawe ssebo abantu bigira olaba abantu bakufiirako bufiisi ate muntu kyanfiirako nze siri ku foomu tolina sente tolina kyate kakati bantu kyaba nakufiirako nze ndi mu byabufuzi mu mbeera eyo gy'olimu nze ndi mu byabufuzi mu mbeera eyo gy'olimu ssebo lwaki okungiriza azifu waliwo ekyamaanyi ekiri awo wano Vincent Ssegawa yagamba ayagala mukyala yebakuŋŋanyiza kwolefaamu ennansana layira omanye ekyali awo mbw azze kulondamu mukazi tokiraba abakazi bajja kwolefaamu ennansana ne bagenda kukola nga bakola interview ssebo mbw alondemu gw'anaatwala tokiraba nti kati abakyala waliwo abayaaye bo bali wano wabweru bo balinze binyirira ebizze ebinaaba biwandagadde byo bibateeka mu mmotoka ne bajjawo owulidde Ssegawa biveeko gira nga babateekerawo naye nga Ssegawa kyasimbye abantu layini yabasimbya layini kati abakazi bonna tebaba siriyasi ku muntu omututumufu awaayo ebintu byonna okiwulira kati abakyala bamikisinga nnyo ebintu ebyo agenda n'akola ki agenda neyeebaka n'omusajja saawa 7 ogw'emisana sajja yagenze kukola omusiguze olubuto ne lukola ki ne lukwata nadde ewaka neyeebaka n'alinda bbaawe naye n'atandikira awo ayongereza ku ki kooli ogenda okulaba omukazi tanobangako tomwekengerangako naye omwana siwu omukazi okimanyi okuwanda mu kacupa amalusu naye ng'obadde tobeera naye ebbanga ddene naye natandika okuwanda toyinza kwesika omukazi mu mbeera zaffe za bulijjo kasita akugamba wampa olubuto anti ng'oludde okubeera naye ng'otandikira awo tasobola kyogera nga temwabeera mwenna mukyalawo katugeze oludde okubeerako naye ng'oludde nakugamba nti muli mu mmotoka natandika okuwanda amalusu mu kacupa kati kiki naye nga lwaki olwawo tyalusaazi lwaki olwawo oluusi embeera nga yakasabumuleeta ebizibu olina oteekawo embeera ne weewaliriza waki eya buli lunaku oba every after 2 days wange musomesa yeyanzisiza ensusuko yegati wena badde mukyala wange nudde okubeera naye mu mukwano naye tuli mu mmotoka akutta akacupa awandamu amalusu nemugamba yii olubuto walugyewa mba omukyala yamuzeemu mbw alusaazi zimuluma namugambye genda weekend tugire omukazi nga muzibu nnyo okebeze naye yali muwadde ansa ey'amangu mangu mukazi nga muzibu nnyo alusaazi zimwagaza okusisima bamanye abakyala bazibu waliwo omusango gwali mu Amerika eyo tugusomako baguyita Brownlee versus Morgan okitegedde kati Morgan omwana yawaabira maama we ng'agala kumanya taata mutuufu oluvannyuma lw'omwana okuwulira olugambo nti taata ne ba anko abaali bagiraagira awo tekuli taata we mutuufu kakati omusango ne guyingira kooti ya Amerika kati kooti ya Amerika nga bumanyi Amerika yo buli kintu kyeteekako omukono
eyina okimaliriza ekiggusa esobole okumanya ekituufu buno obuzibu buvaawa kubanga mu America obugwenyufu bungi nnyo businga wano baleeta abasajja bana mu kaguli ka kooti bonna ne babapepeta nga tekuli taata waani w'omuvubuka mukazi n'atangalijja mukazi n'agamba lwaki muntuusa ku bino nze taata w'omwana nange mwagala kukolona amaka gange kooti nemugamba kino kyetukola si kikyo tuli ku future ya mwana ono amanyi wewa twagala kooti eyagala omwana alina okufuna taata w'omutuufu tetuli ku nsonga zo tutereereza mwana ono future ye n'abalijja abasajja bana ne bafuluma akaguli bunga tekulika ne bamugamba jjukirayo omulala yenna jjukirayo najjukira aba basatu kooti nebaleeta nebasimba awo ne babajjako DNA nga tekuli taata wa mwana omukazi endulu nevuga kooti nemugamba guno omusango guggwa biwedde ate gwali gwa byafaayo olwo nga n'abantu abalala it was a public interested matter kakati ne bamugamba ddamu ojjukireyo omulala yenna yali kaseera kazibu omukazi yawemuka n'akola ki n'akomayo kwe kugamba nti waliwo akasajja naye kaafa mu akisidenti nzijukira nali nako kaafa mu akisidenti wa egindi kooti nekolagana n'authority yeeyo e Florida ne bakola ki ne bagenda ne bateeka embeera ku family ne bapikinga samples ku family member abaali mu layini ey'omugenzi bagenda ogira bwe bati nga DNA yentuufu ng'ekutte naye ng'abasajja 8 Allahu Akbar bawe yatunula kubanga tuko kubanga yabeerangayo mu kooti abasajja 8 kakati nga bamuyiseemu naye ng'eyafa ye taata w'omwana era kooti neegumala nga aguwedde kitegedde omwana n'amanya famire ye otegedde wamu kyekyo n'omukwano gwange bambi yankwasa ennaku nagenda ne mukyalirako nangamba nti mwana kwezi wategedde twafunyeyo akaana koze munnange kulika yoga nti era onsanze ngenda kulaba Nakawere bamugye mu ddwaliro jjo koze kankuwerekere nga muwerekera nga tutuuka wali bambi nga bajjayo bebi nga bamumukwasa tuli awo fembi nga ndi musanyufu nnyo tajja afunyeyo omwana ti nazaala wange ye yakoze kyonna ekisoboka ye yabadde ku mulwadde konze kale ng'alera mwana ng'alekawo bikozesebwa nga tugenda kati juzi nga nziramu mubuuza nti wange bebi waffe atuuseewa ate oli omwana wange konze ate kiki twagenza okuva mu DNA ng'ate omwana wange ng'omwana si wange bw'omukazi n'atandika kale kangende ne mulekwa wange biki k'omusajja nti ate mulekwa talina taata we ayina genda onoonye taata we nga bagulira yawo ku sukaali ne sabbuuni nga bawayo ne kasene gaga nti mugende mutandikire okwo ng'abasiibula naye taba kubanga yagenda ku DNA okimanyi nti yali afunye obuzibu aweerera omwana paka kakati ffenna n'abasajja tuli ku ttabbu abaana twetaaga naye nze sijja genda nze nja kugenda naye abaana bano ne bwe naabasanganga abamusi bange wakiri balinziikula nga kafeero nze sijja kukkiriza kunziikula naye abaana bakereberebwe bafune bwe mba nga nakuweerera omaze university ki nakuweerera olijja oliba osiimye kubanga maama we era ayina abalala bazadde abange ekitegeezera nsigadde ndi taatawo newankubadde nga siri taatawo w'omuntu olijjanga n'ondaba olijjanga n'ondeetera kasukaali ate newaka siggobyewo naye omanye ekika kye ekituufu okitegedde oyinza obutamugoba waka kubanga tuyamba n'abantu be tutamanyiirwa webale nnyo naye n'abeerawo ewaka naye ng'amanyi nti taata ono
siye wange owange yoli mama yakola effujjo era nga bwebatera olikola era kakofero bwe yayimba n'agamba mama we yasinkana eyo ku muganga abasawo balina enkola eno eddagala ery'oluzaalo yaliteekayo ery'omukisa yaliteekayo waliwo eyasalira munne emirundi 7 omukazi kasita ayingira ebyokuloga manya ogenda bazaala abatali babo oba oyagala oba toyagala omuganga yamusalira emirundi 7 naye omukazi bwe yatuuka ku mirundi 3 nakati omuganga ku ngeri gy'otwalamu ebintu emirundi sijja kugimalayo eddagala lina emyezi